الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وننال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إخوة الأفاضل، abooluganda bampuliriza, atenderezebwa, asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala gutwogerako, alladhi khalaqani wa khalaqak. owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala eyantonda nakutonda, wa khalaqa al-kawna, era Allah tabaraka wa ta'ala nabeera nga atonda ensi eno gye tulimu. alladhi khalaqa sab'a samawat, alladhi khalaqa sab'a samawat. wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatonda amagulu omusanvu n'ensi omusanvu. abaffe bwe tumala okumanya ebyo byonna, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, alaysa huwa Allah ahaqqu an yuhmada. owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala si yasaanidde okubeera nga tumusinza, si yasaanidde okubeera nga tumutendereza. kyova olaba fi salatina, mu swala yaffe tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. amatendo gonna amalungi, amatendo gonna aga waggulu, amatendo gonna amajjuvu g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala rabbil alamin, omulezi w'ebitonde byonna. tumwebaza ala ma manna alayna min ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. tumwebaza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ebyengera byatuwadde, allati la tu'addu, ebyo ebitasobola kubeera nga bibalibwa, wala tuhsa, ate tebiggwayo. wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, nga wasazeewo okutuula awo obala ebyengera by'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala la tuhsuha, tosobola kubeera nga obimalayo. ikhwata al-afadil, saadata al-hudur, abooluganda bampuliriza, ikhwatu al-islam wal-iman, siyinza kulekayo mwoyo gwange najamu okubeera nga mbakuutira, nga nange neekuutira bitaqwa Allahi azza wa jalla, okubeera nga tutya owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu buli mbeera yonna. mu bugagga bwo osigala otya owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. idha asabaka al-faqa aw al-faqr, singa oba oli mwavu ng'embeera ekutteko, hina al-marad, ng'oli mu mbeera ya bulwadde, osigala n'ekigambo la ilaha illa Allah, osigala ne taqwa, osigala ne salah, osigala n'emirimu emirungi. mbakuutira okutya owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala laylan wa nahara, nga gwe tulaba mu swala abeera ne khushu' fil masajidi, mu masjidi, nga ye gwe Muhammadi w'omu masjidi, nga gwe Muhammadi ow'ekiro, gwe Muhammadi ng'oli mu nnyumba yo wekka. usikum bittaqwa Allahi azza wa jalla wa nusalli ala alhabibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. netuzzaako okusaalira habibina omwagalwa waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. abooluganda bampuliriza, fi hadhihi saa al-mubaraka, mu kino ekiseera ekijjuddemu emikisa. lwaki kirimu barakaati? kubanga byonna ebigambo bye tugenda okwogera mu hadara eno, bigambo by'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, kubeera nga tutambulira ku hadith ya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu, nga hadith eno gye tugenda okutunulako kwe kutambulira obusiraamu bwaffe. singa
لو عرف الإنسان هذا الحديث وفهم هذا الحديث singo omuntu aba ategedde hadisi eno mu butuufu bw'okugitegeera n'agikolerako mu butuufu bw'okugikolerako laqiya allaha tabaraka wa ta'ala wa huwa radin anhu asisinkana owekitiibwa allah tabaraka wa ta'ala ng'owekitiibwa allah tabaraka wa ta'ala radin anhu nga allah amusiimye nga kyetugenderera mu ffe nga ffe abasiraamu oba ffe abakkiriza tunoonya rida allahi tabaraka wa ta'ala okusiimibwa kuwekitiibwa allah tabaraka wa ta'ala oba oliawo tuyinza okubeera mu bantu abo allah tabaraka wa ta'ala bayogerako radiyallahu anhum wa radu anhu abo allah tabaraka wa ta'ala beyasiima nabo ne bamusiima hadithi eno nga umar agitunyumiza atugamba nti bainama nahnu julusun inda rasulillah sallallahu alayhi wasallam olunaku lumu twali tutudde n'owekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu alayhi wasallam umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu ategeeza nti olunaku lumu dhata yawmin olunaku lumu yani olunaku teruli ma'ruf nti oba lwali yawmu al-khamis lunaku lwali lwakuna oba lwali yawmu al-jumu'a oba lwali lunaku lwa jumu'a olunaku lwasigala nga luli mubham terumanyikiddwa naye tetwetaaga kulumanya oba lwali lunaku lwakutaano oba lwali lunaku lwa mukaaga wabula kyetwetaaga okuyiga ki ekyokuyiga ekiri mu lunaku olwo umar atugamba nti bainama nahnu julusun inda rasulillah sallallahu alayhi wasallama batutegeeza nti olunaku lumu nabbi muhammadin sallallahu alayhi wasallama yali atuddeko ne basahaba be nga bakuŋŋaanyiza babeere nga liyasaluhu badu min maalimi ddin babeere nga bamubuuza ku bimu ku bibuuzo by'obusiraamu babeere nga babeerako bye bamubuuza wayuftihim abeere nga abaddamu era nga yali nkola y'owekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu alayhi wasallama kaana yajlis maa ashaabihi yali nga atuulako ne basahaba wayudhakkiruhum umura ddin wayudhakkiruhum shari'ata al-islam yali nkola y'owekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu alayhi wasallama yatuulanga ne basahaba n'abaako byabajjukiza mu ddiini era nga yali nkola y'owekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu alayhi wasallama okubeera nga addamu ebibuuzo by'abasahaba kyova olaba nti najid asilatan kathira tusanga ebibuuzo bingi mu quran owekitiibwa rasulu sallallahu alayhi wasallama nga allah amugamba nti singa baba bakubuuzizza beera nga obaddamu oti naku lumu baka sallallahu alayhi wasallama yali nkola ye kaana mutawadhi'an yali musajja mwetowaze nga law jaa al-gharib singa omuntu yenna we yajjanga nga tamanyi mubaka sallallahu alayhi wasallama yali tasobola kumutegeera kubanga kaana yajlisu kama yajlisu sahaba yali nga atuulanga basahaba we baatuulanga kaana mutawadhi'an yali mwetowaze wakadhalika nahnu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana tuyina ekyokulabirako oba ekyokuyiga ekirungi ku mbaka sallallahu alayhi wasallama nahnu ittiba'i rasulillah tuli bagoberezi b'ekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu alayhi wasallama la budda an naqtadiya bih kitukakatako okubeera nga tugobera ekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu alayhi wasallama fi jamii ahwalihi mu buli mbeera zonna fi aklihi mu kulya kwe wa fi shurbihi ne mu kunywa kwe wa fi malbasihi au fi irtidaihi
ne mu kwambala kwe tulina okubeera nga nahnu nasiru ala manhaji rasulillah kitukakatako okubeera nga tutambulira ala tariqi rasulillah au ala nahji rasulillah nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallama kitukakatako okubeera nga tutambulira mu kkubo eryo ery'omubaka sallallahu alaihi wasallama wakadhalika sahaba ne basahaba era batambulira mu kkubo lyerimu wetutunuulira ku umar ne umar radiyallahu anhu kana rajulan mutawadi'an yali musajja nga mutawadi kyovula bantu omusajja omu yatumibwa eri umar nga azze okubeera nga asisinkana umar wajadahu wahuwa naimun tahta shajara yasanga umar nga yeebase wansi w'omuti neyeewunya aina umar nabuzaani umar bagenda okumusongera nga umar ali wali yeebase naye nga yali asuubira umar okubeera nga amusanga fi qasrin au fi barj yali asuubira okubeera nga asanga umar mu lubiri yali asuubira okusanga umar ng'atudde mu ntebe ennene naye yali musajja mutawadhi wakadhalika nahnu tulina okubeera nga twetowaze man tawadhaa lillah omuntu yenna eyeetowaza ku lw'ekitiibwa allah tabaraka wa taala rafa'ahu allah amusitula naye omuntu buli wayagala okwejjayo n'agamba nti nze asobola kino hatta abalala baagala okulemesa bannaabwe olw'okubeera nti alina eddala lyatuuseeko nayagala okulaga abantu oyo munnange talina kyamanyi twetowaze tetunoonya ebitiibwa fa inna al-izzata lillahi jamia tetunoonya ekitiibwa allah tabaraka wa taala yabigaba wakadhalika almulk n'obukulembeze oba kyetuyita sultan oba kyetuyita riasa owekitiibwa allah tabaraka wa taala yabugaba qul illahumma malika almulki tu'ti almulka man tasha allah tabaraka wa taala w'obufuzi bw'abayagadde watanzi'u almulka era allah tabaraka wa taala n'abeera ng'ajja obukulembeze kwoyo yenna gw'abayagadde owekitiibwa allah tabaraka wa taala yakozesa ekigambo watanzi'u allah waabajja obukulembeze ku muntu yanza'uhu abumusikambulako tamala kuteesa naye watu'izzu man tasha era allah tabaraka wa taala yu'izzu man yasha'u min ibadihi ay yarfa'u man yasha'u min ibadihi owekitiibwa allah tabaraka wa taala asitula oyo yenna gw'abayagadde mu baddu be wayudhillu man yasha qul illahumma malika almulki tu'ti almulka man tasha وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير naye ebyo natusigala tugamba nti biyadika alkhair allah tabaraka wa taala anta tamliku alkhaira kullah ebirungi byonna qul bifadli llahi wa birahmatih fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un byonna byonna tusigala nti alfadlu warahma byonna byonna okusaasira n'ebirungi biva eri owekitiibwa allah tabaraka wa taala abaffe abooluganda mbakuutira okubeera nga twetowaza eri bannaffe wetowaza eri omuto owange gwe omumanyi wetowaza eri atamanyi owange gwe omukulembeze wetowaza eri abantu b'okulembera tubeere beetowaze wetunaabeera bakkakkamu obwekitiibwa allah tabaraka wa taala ajja kubeera nga atusitula maka sallallahu alaihi wasallama yatuulanga ne basahaba kana yajlisu bainahum wayudhakiruhum biumuri ddin biumuri lislam maka sallallahu alaihi wasallama kana yajlisu ma ashabi yatuulanga ne basahaba n'abajjukizanga ku siramu basahaba bamala okulaba embeera nagamba nti labudda an nubni lahu shay'an yumayizuhu tulina okubeera nga tumuzimbirayo at least kwatuula tumuteerewo ekituuti kibeere nga kimwawula ku ffe wakadhalika wasanga omumanyi yenna nga alina waatudde tugamba nti bannaye bano beekuluntaza la baka sallallahu alaihi wasallama basahaba bamuzimbira ekituuti kwe yatuulanga mintini nga bakibumbye obanga bakitaddewo nga bakikoze mu ttaka yumayizuhu an ghairi nga kigezaako kubeera nga kimwawula
kati tugambye nti olunaku lumu baka sallallahu alaihi wasallama yatuula ne basahaba abajjukiza embeera ey'obusiraamu nga basahaba bamubuuza. Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu agamba nti istala alaina rajulun, omusajja najja, rajulun tamanyikiddwa, ghairu ma'ruf, yani gharib, tamanyikiddwa, shadidu bayadi thiyab, shadidu bayadi thiyab, yani ng'engoye ze ziri bayida, njeru. Omusajja ono yajja, tukimanyi bulungi nnyo okusinziira ku hadith, kubanga umuru al-Islam, embeera zino ez'obusiraamu za kubeera nga twejjukanya, era hadith eno manyi nti njibasomera oba njibajjukiza naye tugimanyi. Allah tugamba nti wadhakkiru fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, njjukiza kubanga okujjukiza kugasa abaki, kugasa abakkiriza. Era tukimanyi nti hadha ar-rajul alladhi jaa ila an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, omusajja ono yajja eri nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yali Jibril, yajja ala surati rajul au ala hayhati rajul, yajja mu kifaananyi ky'omusajja, yajja mu kifaananyi kyaki, ky'omusajja. Tukimanyi kathiru ma yati Jibril alayhi salatu wassalamu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mirundi mingi omubaka Jibril alayhi salatu wassalam gye yajja eri nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ala surati rajulin, mu kifaananyi ky'omusajja. Era ghaliban ma yati ala surati dihyat kalb, waliwo sahaba yalaitibwa dihyat kalb, mu kifaananyi ekyo kye yajjirangamu, kye yatiranga okujjirangamu Jibril alayhi salatu wassalam. Ate emirundi ebiri omubaka sallallahu alaihi wasallama we yalaba Jibril ng'ali ala suratihi alhaqiqiyya, ng'ali mu kifaananyi kye ekyaddala. Tukimanyi we yali ava mu ghari al-Hira, ng'ava mu mpuku, mu kiseera ekyo n'awulira sautan min as-sama, n'awulira okubwatuka mu ggulu oba ku ggulu, wanadhara, n'abeera nga warafa basarahu ila as-sama, n'abeera nga asitula amaaso ge n'atunula, fa idha bi Jibril, agenda okutunuulira Jibril nga yali ku ggulu, ng'ebiwawaatiro bya Jibril oba Jibril qad sadda al-ufqa, nga Jibril alayhi salatu wassalam sadda al-ufqa, nga abissa obwengula bwonna. N'ekiseera ekirala olugendo lwe tumanyi obulungi nnyo, al-Isra'i wal-Mi'raj, baka sallallahu alayhi wasallam lamma usriya wa urija ila as-sama, baka sallallahu alayhi wasallam we yatwalibwa mu ggulu. Ayina ekiseera we yatuuka, Jibril n'amugamba nti nze munnange nkoma wano, nze nkoma wano. Namugamba nti singa mba nsusseewo nja kuzikirira. Namugamba nti taqaddam ya Muhammad, wage gwe Muhammad, taqaddam Muhammad, gwe weeyongereyo. Hina idhin, mu kiseera ekyo ra'a Jibrila, yalaba Jibril ala hayhatihi au ala suratihi alhaqiqiyya, yalaba Jibril alayhi salatu wassalam mu kifaananyi kye ekyaddala. Naye ng'emirundi gye yajjanga egisinga obungi mu kifaananyi ky'omusajja. Era tukimanyi bulungi nnyo nti Jibril alayhi salatu wassalamu ekyamusanga oba ekyamuleetanga ku nsi kubeera nga aleeta wahyun, aleeta obubaka min Allahi tabaraka wa ta'ala, okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala. Jibril akka naye ekiseera kyakkiramu fi laylati al-qadr, mu kiro ky'okugera. Allah tugamba nti tanazzalu al-malaika waruhu fiha, mu kiseera ekyo tanazzalu al-malaika, malaika zikka zonna, waruhu fiha ma'a Jibril, wamu ne Jibril alayhi salam. Mu kiseera buli wamu wenjagala tukwate insha Allah, njagala tufunewo wakufa, tufunewo ekyokuyiga. Jibril alayhi salatu wassalam yajja mu ngoye bayda, yajja mu ngoye enjeru, era
engoye ezisinga okwagalibwa ezali singa okwagalibwa eri omubaka sallallahu alaihi wasallama athiyabu albayda engoye enjeru wakadhalika omubaka sallallahu alaihi wasallama yatukubiriza okubeera nga tuzambala naga nti fa innaha mazima ddala engoye ezo zezisinga okubeera ennungi mu ngoye zammwe era mubeere nga muziziikamu abafu bammwe mubeere nga mukola ki muziziikamu abafu bammwe engoye zisinga okubeera enjeru oba engoye enjeru zezisinga okubeera ennungi ate wambadde togamba nti oyo wa imaani nnafu oba togamba nti tagobeera mubaka sallallahu alaihi wasallam asobola okubeera ekyo aganye oba tayambadde lugoye lweru nga waliwo dhurufu ezimuganye oba waliwo mani waliwo ekimuganye okubeera nga ayambala olugoye olwo okusinziira oba ku mulimu gwakola oba okusinziira embeera gyawangalamu kyobulaba nti Saudi bafaddala nnyo sunna y'okwambala engoye enjeru kubanga engoye ezo zinasaba n'ebifo bye babeeramu naye ate ffe ne Uganda oyinza okuba oyambadde olugoye olweru ogenda okuva mu katundu k'owangaaliramu nga wallahi lumaze okuddugala kati engoye sikyasinza okubeera enjeru ennungi z'engoye enjeru kyovulaba Jibril alayhi salatu wassalam yajjira mu ngoye enjeru shariru sawadi sha'r yajjanga sawadi sha'r ng'enviiri ze nzirugavu nnyo nsanirire bulungi ate era nga nzirugavu nnyo mu riwaaya endala zigamba nti sadidu lihya shadid sawadi lihya shadid sawadi lihya nga n'ekirevu kye kiddugavu nnyo era yajjanga bi ahsani tib yajjanga awunya akawoowu akakyasinza okubeera akalungi jukira hadithi eno gyesembera egamba nti oyo abadde Jibril azze okubeera nga abayigiriza eddiini yammwe tufunamu ekyokuyiga kikyetuyiga Jibril alayhi salatu wassalam yajja mu kifaananyi ekyasinza okubeera ekirungi awwal shay yajjira mu ngoye enjeru nga n'enviiri ze alhamdulillah zirabika bulungi n'ekirevu kye kirabika bulungi n'akawoowo ke yali yeekubye nga teri kawoowo amanyiwo nga bwe batutegeeza teri kawoowo kasinga kuwunya bulungi okusinga Jibril alayhi salatu wassalam ke yajja nako basahaba bano ekyali kibatuuziza eri omubaka sallallahu alaihi wasallama kubeera nga banoonya okumanya Jibril alayhi salatu wassalam abanga azze kubeera nga abayigiriza ebikwatagana ku ddiini yaabwe tufunamu ekyokuyiga nti tulina batulabu ilmu abanoonya okumanya tekitegeeza nti okunoonya okumanya va ku nsi nga nti nze ensi ngivuddeko gwe ng'ogamba nti nze obulamu bwange kitabo obulamu bwange Kurani togenda kugolola olw'okuba okola omuraja togenda kwoza lugoye olw'okuba okola omuraja la talabul ilm okunoonya okumanya la yani tarku dunya tekitegeeza nti edduniya olina okugireka labudda an ta'tani bi umuri dunyak olina okubeera nga ebyensi alhamdulillah tuwazin baina al akhirah wa dunya olina okubeera nga obyenkanyankanya olina okubiteeka ku mizaani yemu nti oli talibul ilm ate okola ki oli talibul ilm ng'ate n'edduniya ogifaako nti balabe talibul ilm ng'olugoye olugolodde kanzu ogigolodde enkofiira erabika bulungi ekirevu kirabika bulungi sikugamba nti nze ndi zahid abantu abasinga ekigambo zahidu tukitegeera bubi
gamba nti zahidu yo yava ku duniya gamba nti gwokera ku makya ne webaka masjidi n'olinda dhuhuri n'osaala n'okola tasbihi istighfaru n'olinda asiri n'osaala ati gwe duniya wagireka tewetaaga zawaji tewetaaga kuwasa tewetaaga kuvuga motoka gamba mataul hayati duniya ogamba nti byakweyagala byansi ffe byaffe tunaabisanga mu jjanala sheikh al islam obusiraamu butambula na ssente twetaaga bagenda okulabira bamulekwa abaffe bamulekwa tugenda balabizaaki wetubanga tetukola tulina okubeera al infaq tulina okubeera nunfiqi ilaihim tulina okubagabirira tulina okubambaza naye byonna bigenda kuvaawa kubeera nga tukola kati obusiraamu bukunyumira nnyo ng'oyina kyebayita Mr. Bumaali nti onaabeera ku masjidi waga nti banne tulina obwetaavu satubadir ojja kwanguwa oweeyo omwetaavu wanaakutuukirira ojja kuwaayo tiwonaaba weetaaza okubeera nti oyambala ku kanze ennungi ojja kugyetuusaako siraamu bukunyumira nnyo ng'oyina ssente era sabe Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuwa ku Mr. Bumaali kubanga mukulu amaka gasattuse lwa Mr. Bumaali ssente wetabeerawo amaka gafudde tata nakulanga tata nabeera walala mama nabeera walala abaana bakulidde munyonyo tata alikireka mama aliweyogerere lwa nsonga ya ssente kasita zitabeera mu maka tusabe tubula nti rabbana atina fi dunya hasana tubula tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tumsaba nti rabbana atina fi dunya hasana ay Allah tabaraka tusaba tuwe mu dunya muno teremu ebirungi byo wa fil akhirati hasana ne ku akhiru oberengo tuwe ebirungi byo Allah yali asobola Nabi sallallahu alayhi wasallam kugamba nti tandisa rabbana atina fil akhirati hasana ay Allah tusaba tuwe ku akhira hasana wa fi dunya hasana ne dunya eno yegenda okubeera nga ekutuusa ila mabtaghak yegenda okutuusa ku akhira kubanga dunya darul amal dunya eno yakola kusaddaka katulina okubeera ku dunya kuno rabbana atina fi dunya hasana tugamba nti afa abakyala balungi tunaabasanga mu jjana beera n'omukyalo omulungi akutebenkeza ku dunya era osabe Allah tabaraka wa ta'ala ne mu jjana mukuwe rabbana atina fi dunya hasana Allah kuwa omukyalo omulongoofu wa fil akhirati hasana era ne Allah tabaraka wa ta'ala yawma alqiyama oba mu jjana akuwe bahurun 'ain abaluganda bampuliriza nsuubira nti tuli ffenna ku nsonga eyo badde ku kigambo ekigamba nti mu dduwaazo saba Allah akugondereza edduniya obusiraamu bugenda kukunyumira nnyo okubeera nga gwe ekyemisana kyo tekiri mu nsawo y'abalala nga gwe tolinda kuweebwa era tusabe Allah tujje mu bantu abaweebwa tubeere mu bantu abawaayo ffenna tugambe amin gwe tonyumirwa kubeera nti gwe kanzu enyirira gwagiwa muno tokkiriza tekikunyumira okubeera nti gwajja okukwata etaano obeere ng'ogiwa muno tekikunyumira kubeera nti waliwo obwetaavu bwonna n'obeera ng'obumalira omusiraamu kubeera nga buli kaseera tebakumalira kubeera buli kaseera gwalumba imaamu ate omanya ate ab'ewaka tebalina kyakulya kisabe nnyo Allah atuwe ku nsimbi naye tulina kusooka kutegeera mu busiraamu buno mu butuufu bwa kubutegeera tujje ekigambo zahidu nasenguka edduniya anze kati natuula ganze nava ku dduniya nze nsiba masjidi nga neebase hatta omubaka sallallahu alaihi wasallam yawm min al ayyam waka sallallahu alaihi wasallam olunaku olumu yajja mu masjid fawajada rajulan yusalli nasanga omusajja nga asaala sunna amaliriza eno addeeri amaliriza eno amanyi leero byakyuka omusajja asaala sunna amaliriza eno amaliriza eri kumba ayina engatto z'abala sa Allah tabaraka wa ta'ala atukingiriza embeera eyo maka sallallahu alaihi wasallama waraja marra thani najja nakoma omulundi ogwokubiri newayiseewo akaseera era nasanga omusajja y'omu omusajja ng'era asaala sunna amaliriza nadde Nabi sasma n'abuuza man yufiqa ala hadha
omusajja oyo ani amugabirira, ani amuliisa, ani amusuza? Ne bamuddamu baka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti akuhu huwa alladhi yunfiqu alayhi, muganda we yamuliisa yamunywesa byonna. Namugamba nti nebisema naga nti akuhu khairu min hadha oba akuhu khairun minhu, naga nti muganda we oli akera ku makya n'agenda n'akola, asinga ono abeera mu masjidi n'asaala sunna, asinga ono asaala sunna nga tayagala kukola. Kyobulaba nti Umar, ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu, sanga bashababu bo bali masjidi babivaako okuwasa, tebaagala bali yataabadun, bo baliwo okubeera nga asaala sunna namalirize naddako eno kugamba n'atuuka n'okusaala nga nebyasaala takyabimanyi wabula ali awo, rajulun abid. Na Umar n'abakwatira omuggo n'aga nti mufulume mugende mukole, mufulume mugende mukole ki? Mukole. Tetugamba nti okwebaka mu masjidi kibi, naye bidarura ovudde ku mulimu tashuru bitaabu, owulira obukoowu nogaka newuzike ku masjidi, naye sikubeera ng'ogifudde aada, osiibudde abantu ewaka ngenze kukola, jja ku masjidi nga webaka la. famshu fi manakibiha wakulu min rizqihi فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الله قامت فانتشروا بيرانغا وتامبولا تشروا ساسانا منسي وابتغوا من فضل الله وبيرانغا منو نيبيرونجي وجتوا الله تبارك وتعالى. ومع ذلك واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تولكم مليمغو سبح الله تنزو وجتوا الله اذكروا الله dukira wekitiibwa Allah tabaraka wa taala, naye ng'otudde ku mulimu gw'otunga ngattozo dukira wekitiibwa Allah, oli mu dduuka lyo dukira wekitiibwa Allah, oli ku boodayo dukira wekitiibwa Allah tabaraka wa taala. wadhkuru llaha kathiran maa dhalika, nga shugul omulimu togukoze eki, togutadde. Mbadde ku kigambo ekigamba nti tekimiininga nti okunoonya okumanya nti edduniya olina kugireka. حتى هذه الرسالة وبكى تبتوسري إلى جميع الطلاب العلم إليابو نابا نونيوكو من يوبيرا نغو ينتافيزي يجوري جو سميدا توغانتي نزبي الدنيا نبي فاكو قولا نوكو فاكو بليكي منو وكي فاكو ولوكو بيرا نتولي فوكستي من القرآن. القرآن وجسو من يري كلا جيرا كوبا ميونجو كلان أي نبي دالبيه كتوما ganti nze dunia nagivaako sijja kwebaka la. Webakemu zuku kukola ibada. Manyi Siraamu obutegeera buba bugenda kunyumira nnyo, naye togenda kubutegeera illa ala tariqi alilm illa ala sabili alilm, okujjako ng'omaze kutuula wansi n'obeera ng'obusoma. Naye حديث يونغيرو ماسو قامت لا يرى عليه أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر. ومسجون يجا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يرى عليه أثر السفر، ونغتاريكو أثر ينا إذا قانتي أبدم السفر، نغتاريكو غبار تاريكو نفوفي ينا كوش ماني ملونجي لو طال الشخص أو لو نوى الشخص بالسفر. سنقوم منتو أبيرا مرugendo أينو كبيركو نأثر إذا قانتي كان في رحلة أو كان في السفر أبد مرugendo رنا أينو كبيركو نأثر نوبتاينا نفوفو وبكو نوبتاينا نفوفو وبكو أينو كبيركو تلست انتويو أينو كبيركو نأثر أثر السفر. أنا يوم سجن يجري النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. نغمفه توالي أمماني إذن كان لا يسكن في المدينة وبيالي يلي تبير مجفيته يلي تبير مجفيته
singa yali abeera mu kifo ekyo basahaba mwe bali bawangalira wandibadde wamukola ki wandibaddewo amumanye fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi nabeera nga hatta jalasa ila nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama okutuusiza ddala we yatuuka eyombaka sallallahu alaihi wasallama wafaddala biljulus nabeera nga atuula nabeera nga saamaviiviige ku maviivi gw'ekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabeera nga seebi ebibatu bye ku bisambi bw'ekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa hunaka waqfa naawe nawe tufunawo ekyokuyiga ekisookera ddala kubanga jibril alaihi salatu wassalam we yajja okusinziira ku bitabo ebitugamba sallama ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatoleera omubaka sallallahu alaihi wasallam namugamba nti assalamu alaika ya rasulallah oba munjogera endala assalamu alaika ya muhammad emirembe gibeere ku ggwe owange gwe muhammad thumma jalasa oluvanyuma natuleera omubaka sallallahu alaihi wasallam oktaraba minhu nabeera nga asemberera ddala eri omubaka sallallahu alaihi wasallama tufunawo ekyokuyiga ku buli muntu yenna anoonya okumanya alina okubeera qariban ila man yuallimu alina okubeera kumpi nnyo kwoyo ali amusomesa naye kathiru ma najidi fi lmasajid embeera eno tugiraba mu masajid oba abantu suu lkhulq oba abantu mulimu ebintu byetulina okukozesa hikima tugamba nti noba tewagenda mu ssomero okusoma irimu nnyingi nga tulina okukozesa hikima amagezi amazaale otuse mu masjidi mulimu omuhadara sheekh ali mu kusomesa otudde eri ku kisenge eno oli ku whatsapp okutuusa ddala newebuuza nogamba nti ono ali ku whatsapp oba ali ku facebook ahuwa alam min hatha sheikh alladhi yuallimu nnas ono ali ku facebook oba ali ku whatsapp yasinga okumanya okusinga ono sheekh ali okusomesa hatta nobeera nti olina kyomanyi ku ddiini twagambye nti obusiraamu bwetaaga tawaadu bwetaaga kwetowaza noba olina kyomanyi sembere eri sheekh akuyigirize mu bigambo ekkumi byasobola okwogera temusobola kubulamu kyotamanyi naye leero mulimu omuzikiti gwosobola otuukamu mulimu ekitundu kyotuukamu oba mulimu omuntu atuuka mu kifo notegeerawo nti oyo sheekh notegeerawo nti ki sheekh ayogera olwalabu olutaggwayo mulimu omuntu ekitundu kyotuukamu oba omuntu asobola otuuka mu kitundu notegeera nti oyo afiizo yakwata Quran kwegamba nti ng'agezaako okubeera nga yejjayo eri abantu babeere nga mukola ki bamutegeera ate ng'embeera eyo si nnungi siraamu bwetaaga omuntu okubeera ng'oli mutawaadhi oli mwetowaze kati kyetugambye nti otuuse masjidi si yonna oba olukuŋŋaana lwonna batudde balina kyebeddukanya ku ddiini tisembera noli eri ku kisenge osaala sunna ezitaggwayo ne buno obubaka bugende eri bonna bonna abasaala sunna tolina kulowooleza mu swala zisuubira nti waliwo sheekhe ekigambo kyagenda okwogera nga tolina ogenda kubeera nga obiyingiza muki mumatu kujjako nga farida kujjako nga waliwo eswala ya farad ekuyiseeko ogamba nti alhamdulillah olina okugisaala naye zino eswala za sunna kikyogenda okusaala kikyomanyi kyosaala tula wansi naye tutambula tutajawala mu masajidi ez'enjawulo nosanga omusajja n'asaala sunna okuva wootandisa eddalusu paka wootuuka kugimaliriza n'ogamba nti oba irimu yange yenfu oba Kurani gyensoma yenfu oba hadithi zensoma zenfula twetowaze eri abalala tunetowaza Allah tabaraka wa ta'ala ajja kubeera nga atusitula n'ekirala okubeera tugambye nti okusembera eri oyo yenna aba atusomesa
kyovulaba nti mu bintu ebiraga nti omuntu ayagala nnyo okumanya sheekhi wajja oba ku mimbali wabeerawo abantu nga bo daiman babeera ku swafi esooka agala nti kullama yakhruju min fammi sheekh buli kigambo kyonna ekifuluma mu kamwa ka sheekhi yastawibuhu kubeera nga akifuna kiyingira kiva min qalbin ila qalb kiva ku mutima nga kidda ku mutima naye omuntu buli walaga nti alinga nga ali mu darusu alinga atagiriimu tekiwa makulu kubeera nga tusembera n'entuula ennungi eri abatusomesa n'entuula ennungi lwakuba nti ffe entuula buli omu gyayagala gyatulamu naye waliwo entuula ennungi singa oba otudde mu maaso g'omukulembeze tosobola kugituula fama baalu hatha alladhi yuallimuka umura dinik ate ono akuyigiriza ebikwatagana ku ddiini yo. Jibril alayhi salatu wassalam kwe kugamba ya Muhammad wange gwe Muhammad akhbirni ani lislam wange gwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam akhbirni ani lislam mbulira ku busilamu fa amma almaqsudu fi lislam ekigendererwamu wano mu busiraamu yali amubuuza aslu lislam kubanga al islamu wasi obusiraamu bugazi naye twagala yali amubuuza an usuli lislam ku bikoro by'obusiraamu obusiraamu yani al islam obusiraamu buyimiridde ku ki baka sallallahu alayhi wasallama kwe kumugamba nti al islam obusiraamu an tashhada an la ilaha illa allah okubeera ng'okakasa an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah okubeera ng'okakasa nti la ma'budu bihaqqin siwa allah tewali kisinzibwa bihaqqin mu butuufu bw'okusinzibwa siwa allah okujjaku ekitiibwa allah tabaraka wa taala kubanga bintu bingi bisinzibwa naye bisinzibwa ala albatil bisinzibwa mu bubuze kubanga waliyo fi nnas alladhina ya'buduna asnam wali abesinza amasanamu al ashjar abesinza emiti al hijara abesinza amayinja al quburiyin abesinza entaana abesinza awliya abesinza abo bebayita simanyi awliya illahi salihin abesinza abantu kati bintu bingi nnyo ebyesinzibwa naye byonna byonna bisinzibwa mu bukyamu kati omuntu okubeera ng'okakasa ti la ma'budu bihaqqin siwa allah teri kisinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okujjako ekitiibwa allah tabaraka wa taala okubeera nti tantiqu bilisanik okubeera ng'oyatula n'olulimi lwo wa ta'taqidu biqalbik n'okubeera ng'okakasa n'omutima gwo kakasa bitambula bibiri okubeera ng'okyatuza n'olulimi lwo wa illa idha kunta ajizan okujjako nga tosobola kwatula famathalan omuntu atasobola kwogera la yalzamu alayhi nutq bishahada wa innama alladhi yalzamu alayhi al-i'tiqadu biha omuntu kasiru tasobola kwogera singa qalbuhu mutma'innun bila ilaha illa allah au mutma'innun bitawhid au mutma'innun bishahadatayn singa omutima gwo gubeera nga gukakasa ti la ma'budu bihaqqin siwa allah fahuwa muslim sira ma'a dhalika ma'a adami al-'ajz ma'a 'ajz 'an an-nutq bishahada ma'a al-'ajz bin-nutq bishahada naye nga tasobola kubeera nga ayatula ki ayatula shahada tugambe nti omuntu olina okukyatula togamba nti nze nzikiriza na mutima naye okukyatula nedda kubanga tugamba nti oba tonakufuuka musiraamu kubanga kufaaru makka abakufaaru bomu makka bakikakasa mu mitima gyabwe ti la ma'budu bihaqqin siwa allah wa ma'a dhalika asarru ala ibadati al-asnam ma'a dhalika baalemera mu kwesinza amasanamu naye bakikakasa mu mitima gyabwe naga tetujja kuswala tugoberere ono Muhammad
la nibagana okukyatula hatta Firaun la'natullahi alayhi ne Firaun yali akimanyi yagamba nti ana rabbukumul ala yita Allah Iblisi nega nti bannaye gwe kyokoze ate gwe oli mujemu nnyo tusena okweyita Mungu kati abo nabo Firaun abo nabo bali bakakasa nti Allah tabaraka wa taala jali ne bagana okwatula bagana okola ki okwatula Firaun yatuko gamba nti nzikiriza ababana ba Israeli gwe bakkiriza nga kaseera wasalat ar-ruh nga omwoyo gutuse fil hulqum nga gutuse mu ddokoli nga hina idhin la tuqbal tawbatu mu kiseera ekyo nga tawba ye tekyakkirizibwa ng'ekigambo kino la ilaha illa Allah nga tekikyamugasa tekyamukola kikyamugasa kati omuntu alina okwatula n'olulimi lwe n'abeera nga ateekako n'ebikulu ebiraga nti akkiriza la ilaha illa Allah empaja esooka omuntu okubeera nga ayatula la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah era n'okubeera nga akakasa nabbi Muhammadin rasulullah mubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala ursila ila nnasi kaffa rasulun ila jamii nnas mubaka eri abantu bonna mubaka yajjanga mubaka eri bonna abantu bonna abaganda abasoga abanyankole bonna ila jamii nnas ila al-arab wa al-ajami wal-aajim eri abawalabu wa ila al-aajim nabo bonna abatali bawalabu tutwaliramu bazungu bayindi bonna bayitibwa aajim kati arasul sallallahu alayhi wa sallam ursila ila nnasi kafa yasindikibwa eri abantu bonna kati kakasa wa anna Muhammadan rasulullah kakasa nti nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulullah mwaka wa Allah yani olina okubeera nti tunafidh okubeera nti oteeka mu nkola bikulli ma jaa bihi rasulullah ebyonna baka sallallahu alayhi wa sallam byajja nabyo awo bokakasiza empaji eno okubeera nga okakasa kubanga ziri shahada bbiri oba kakasiza shahadatain kasiza nti Allah tabaraka kisinzwa omutuufu okusiza okujja kwa Allah tabaraka wa taala nokakasa nti wekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mubaka we era tukikakasa bulungi omuntu yenna olw'obukulu bwa shahada tasobola kuyingira busiraamu wa illa biha okujjako ng'amaze okubeera nga ayatula shahada kubeera nga akola ki ayatula shahada nti la ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah omuntu waba agenda okuyingira obusiraamu la yadfa thamanan tawaayo sente zawaayo la Allah amwetaazaako kigambo kimu la ilaha illa Allah kigambo ekyo kasita yakyatula dakhala al-islam aba amaze okuyingira obusiraamu era nga tukimanyi ekigambo kino kyekisinga okubeera mu dhikiri ennungi ye dhikiri ekyasinza okubeera ennungi omuntu okubeera nti yuraddiduha ala lisanihi au yuraddidu hadha dhikra ala lisanihi au yuraddidu hadhihi alkalima ala lisanihi okubeera nga omuntu ayitiriza okubeera nga ekigambo kino la ilaha illa Allah ayitiriza okubeera nga akiisa ku lulimi lwe tubula Musa alayhi salatu wassalam lamma sa'ala rabbahu an afdali dhikri yadhkuruhu bihi Musa alayhi salatu wassalam agamba ya Allah tabaraka wa ta'ala abantu bonna bagamba la ilaha illa Allah nsaba ompeeyo dhikiri ekyasinze la ilaha illa Allah Allah tabaraka wa ta'ala namugamba nti teri kigambo kisinga la ilaha illa Allah naga nti la wudi'at la ilaha illa Allah fi kaffa wa sab'a samawat fi kaffa singa la ilaha illa Allah babeera bagitadde ku minzaani nagiteeka ku saidi eno n'amagulu omusanvu ne bagateeka ku saidi eno la rajahat biha la ilaha illa Allah yandibadde ng'eri waggulu okusinga amagulu omusanvu yani eri waggulu okusinga amagulu omusanvu obuzito obuli ku kigambo la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah olw'obukulu bw'ekigambo la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti man mata
omuntu yenna afa man kana akhiri kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna omuntu yenna asembe ekigambo la ilaha illa Allah ekigambo la ilaha illa Allah dakhala aljanna yingira ejjana era kyovolaba fi duaik au fi sujudik mu dduwa zo zoba osaba nnyo ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nti Allah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ash-shahada 'inda al-mahya wa 'inda al-mamat okubeera nti Allah tabaraka wa ta'ala atuwa shahada atuwa kalimatu tawhid nga tukyali balamu wa 'inda al-mamat era Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga atwanguyiriza ekigambo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ikhwata al-afadil aboluganda abampuliriza mazala al-hadith tawil hadithi ekyali mpanvu insha Allah mbadde nsaba tubeere nga tumaliriza n'obusiraamu biidhinillah tukomye ku kigambo ekigamba nti obusiraamu kyeki. Jibril alayhi salatu wassalam ng'agezaako okubeera nga abuuza nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'amugamba nti akhbirni ani l-islam mbulira ku busiraamu kyeki. Maka sallallahu alayhi wasallam naamunnyonnyola al-islam busiraamu an tashhada an la ilaha illa Allah okubeera nga okakasa nti teri kisinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okujjako Allah tabaraka wa ta'ala era mazima ne nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama mudduwe era mubaka we nambi idhinillah nsembyayo obaka bugenda eri mmwe mwenna abagoberezi baffe ku Tahira Islamic Center okubeera insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah gwabasitudde madaala okubeera nga biidhinillah musapotinga da'wa emisomo gino okubeera nga gitambula okubeera nga gituuka ku bantu abali mu Uganda n'ebweru wa Uganda insha Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga mutuwa obuyambi bw'enjawulo insha Allah tubeere nga tusapotinga da'wa oboolyawo Allah tabaraka wa ta'ala anagifuula ennunuzi yaffe yawma al-qiyama insha Allah tabaraka wa ta'ala. Omuntu yenna abayina kyayagala okubeera nga ateeka ettaffaali ku busiraamu oba okutambuza da'wa biidhinillah tabaraka wa ta'ala tubeere nga tuyita ku namba zino insha Allah tabaraka wa ta'ala. Enamba eyateero eri 070 070 49 54 68 0. Njiddamu eyateero mu luzungu 070 49 54 68 0. ate MTN insha Allah 077 68 56 11 5 mu luzungu 077 68 56 11 5 insha Allah mumanya amanya gejjo kuletera Tahira Islamic Center biidhinillah tabaraka wa ta'ala. Sa Allah tabaraka wa ta'ala bajaze khair omuntu yenna atudde nawuliriza hadareno nawuliriza omusomo guno biidhinillah tabaraka wa ta'ala. Sa Allah tabaraka wa ta'ala aberenga atuwa ay yarzuqna bil firdaus al a'la. Allah tabaraka wa ta'ala aberenga atuwa firdaus bi'aunillah tabaraka wa ta'ala. subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.